الحمد لله حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئته. اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك، اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك يا من وعد فعوفى وعود فعفى، اغفر لما ظلم وعصى، يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا، هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك. أشهد أن لا إله إلا الله، من تقلم سمع نطقا، ومن سكت علم سرا، ومن عاش فعليه رزق، ومن مات فإليه منقلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا ضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصرهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهرون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. abibitiibwa abakkiriza, nkakasa mu mutima gwange nenjasiza n'olulimi lwange nti tewaliiwo asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako Allah jalla jalaalu ateeka ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we ate era mubaka we. Nsaba Allah jalla jalaalu wassa okusaasira n'emirembe kuwekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuseeko baraka n'abantu b'ennyumba ye nga bwe yakikola ku Ibrahim alayhi salatu wassalamu n'abantu b'ennyumba ye. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, amatenda agataliimu bukendeevu ga Allah jalla jalaaluhu ateeka, agatali ga kumuwaana, atendebwa n'ebitende ebijjuvu jalla jalaaluhu. Khaliqu kulli shay'in, raziqu kulli shay'in, hafidhu kulli shay'in jalla jalaaluhu. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu, naamira omwoyo gwange n'ejjamma okutya Allah jalla jalaaluhu mu mbeera zonna
kubanga mu kumutya okukola byayagala n'okuleka byeyaziiza mwe muli obuwanguzi bwange n'obubwo ku duniya kuno mu ntaana ne ku akhira. Ku duniya mu ntaana ne ku akhira obuwanguzi we buli kukola alla bye yalagira ate oleke bye yaziiza. Senga onoogaana kati nawe weetunulire ng'ogaanira ku ddiiru ki? Nawe weetunulire ng'ogaana otya? Gwe yali amazzi g'ekyama amanii ng'ogaana otya? Eyali just ettondo ly'amanii erya spams ng'olwaki ogaana? Ye ng'otandikirawo ogaana obaako kikulinnye ku mutwe kubanga toyinza kusobola. Gwe kennyini oli wa Allah, ensi mwoli ya Allah, obulamu bwo Allah jalla jalaaluhu yabutambuza. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu mbalaamira khutuba yaffe ey'olwaleero mu mbeera yonna, mu mpangaala, mu buzibu ne mu bwangu, togezangako ne kakutanda n'ova ku bantu ba famire yo. Bingi bye basobola okukola abooluganda, naye Katonda we jalla jalaaluhu yagamba ekintu eki kubasonyiwa. Okubasonyiwa nga bakukosa gwe ng'obasabira bulungi, ng'obayunga, okola omukolo n'obayita bakulu bo ne bagaana okujja, n'obayita bannyoko ne bagaana okujja. We bakola ejaabwe gwe genda. Nga Allah bwe yalagira esswala 5 n'ekyo bw'atyo bwe yakiragira. Gwe teekawo enkolagana ennungi wakati wo n'abantu ba famire yo. Togezangako n'obavaako wadde olutemya lw'eriiso. Bajja kukola ebintu byonna bagenda kubikola. Bajja nakugezaako kutta. Byonna bajja bikola, ojja baleeta mu bizinensi bakubbe. Bw'oleeta mu bizinensi ne bakubba, ky'oba okola abo abakubbye, oyo muganda wakubbye, oyo mugobe. Ekika tekinnaggwayo ate leeta omulala. Ne tekakutanda shaitaani neekuzannyirako n'ogamba nti nno mbayambye ebbanga nga bwe bankosa mbavuddeko. Olunaku w'olibaviirako lwe lunaku Allah wagenda okuteera. Kati ate kiri ku bantu abatakolagana nabo, ate ogwo musiiba. Mu mbeera yonna tebalina kye bagenda kukola kye bataakola Yusufu, tekiriwo. Yusufu nabiyullah, kitaabu omu, baana ba Yakubu, naye bakulu be baamubonyaabonya olw'okuzuula mbu nno kitaawe yali amwagala nnyo kubanga taata we yali amuziddemu ekyama. Ne bamubonyaabonya kubanga maama waabwe yali mulala n'owa Yusufu yali mulala. Ne bamubonyaabonya ne bakola olukujjukujju, ne bamutwala nti nno bazannye naye, ne badda ne bagamba nti nno omusege gumulidde, naye nga bamukasuse mu luzzi. Ekyo ekikolwa kye baakola baakikola ng'enniya kwagala kumutta. Ekyo ekikolwa kye baakola baakikola ng'enniya kwagala kumutta. Mwana muto myaka 6. Twala ekyokulabirako singa okwata omwana omuto myaka 5 n'omukasuka muliva naye ne biqudratihi bi amrillah, olw'ekisa kye ekingi n'amuwanirira Yusufu alayhi salatu wassalamu. Ne bajja okumugula kubanga bwe baamugjayo era baali beekwese nga balinda balabe nti naafiiridde ddala. Ne wabawo Allah jalla jalaaluhu abantu be yaleeta abaali batambuze nga baagala amazzi. Omu we yateekayo ekigoma ekyokufuna amazzi, Yusufu gwe yajjira n'alaba omwana anyirira n'agamba Allahu akbar. Naye bano baganda be ne bava mu nsiko ne bagamba oyo abadde muddu waffe atuguddeko mu lusi, naye nga muganda waffe. Liwaya zigamba Yusufu yatya, yandibadde agamba nti nno neddawo baganda bange, naye abakyogera baali bajja mutta, naye naye yasirika. Ne babagamba mutuweemu obusente butini nnyo, naye ekyo baakikola wakanu fihi min azahidin, kubanga baali bamukooye, kubanga baali bakimanyi bwe banaatunda omwana myaka 5 gy'alaga bila shakka agenda kufiirayo. Naye ababimukola taata omu ng'abamukola ebyo lwe luli olukyasinza okuba olw'ebbeeyi, kubanga abaana ba nabbi Yakubu kitaabwe yali nabbi, jjajjaabwe nabbi, jjajjawe jjajjaabwe nabbi mpaka ku Ibulahimu.
ng'oleeta baganda bo abatalina bajjajja bataano basiraamu ng'ogamba nti no baganda bo bakosa. Yusufu bw'atuuka Allah jalla jalaalu aleeta embeera nga yakubonaabona mu nsi yonna. Yusufu Allah jalla jalaalu yafuna ebizibu bingi, omukazi n'ayagala omukwata n'abonaabona mu kkomera, naye akhiran birahmatillah awo wawanvu Allah n'amugjayo nga kabaka amutumizza olw'ekirooto kye yali agenda okuvvuunula. Bw'amutumya n'amuwa obukulu, bukeera enkya nga Yusufu ye munene. Naye nga nabbi Yakubu amanyi omwana we yafa, Yusufu nga ye munene. Ibn Kathir yagamba watwala emyaka 40 baganda ba Yusufu okuddamu okumulabako. Naye nabbi Yusufu yali ali awo olunaku mu nnaku, emmere yonna Allah yagibuza mu nsi yonna ng'abantu balina jjino na Misiri, ng'ate afuga emmere ye Yusufu. Naye aba ali awo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalamu ali mu ngule agenda okulaba baganda be bazze abaali baagala okumutta. Ye yali akyabajjukira nga tebakyamujjukira, kubanga teebereza senga oleka omwana nga myaka 6 n'omusanga ng'alina emyaka 46 oba tokyamujjukira. Naye ate ye aba akyakujjukira kubanga goba musajja mukulu, omusajja omukulu takyuka. Kati ye yamanya nti bano be baganda bange naye nga bo tebamanyi. Awo ne wabaawo embeera ne bagira ekikopo, naye awo si weejagadde. Omulundi ogwasembayo we bajja tata waabwe yabagamba ekigambo n'abagamba ya baniya, abange baana bange ng'awulira ennaku emutta bali waka. Yabakuŋŋaanya agavubuka agakulu n'abagamba ya baniya, abange baana bange idhahabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi innahu la yayasu min rawhillah. Idhahabu ya baniya idhahabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi, mugende munoonyereze ku Yusufu ne muganda we. Omutima nga gunnuma. Naye kyenjagadde kyekino, mu byonna ebyo byenjogedde kyenjagadde kyekino, bajja ne bayingira ewa kabaka, bo nga balowooza bayingira eri kabaka. Yusufu ng'akimanyi bano be baganda bange abali baagala okunzita. Allah jalla gyagamba falamma dakhalu alayhi, bwe bayingira eri kabaka, bwe balowooza nti nno kabaka, qaalu ya ayuha al-aziz, owange ow'ekitiibwa, massana wa ahlana dhurru waji'na bibidaa'a muzijatin fa'awfi lana al-kayla watasaddaq alayna inna allaha yajzi al-mutasaddiqin. Bagamba kabaka, owange ow'ekitiibwa, twafunye obuzibu mu famire, obusente tuzze na butono leero, tukusaba otujjulize ebipimo, embeera yaffe mu famire embi. Yusufu akimanyi be baganda be, bo tebamumanyi embeera mu famire, obusente tuzze na butono, ne tukusaba otujjulize ebipimo, tujjulize wadde obusente tulina. Ne bamugamba inna allaha yajzi al-mutasaddiqin, Allah asasula abasaddaasi. Obalaba basomesa nabbi ne Yusufu kasita bayogera ekya famire. Yusufu omutima gwadda. Yusufu yayogera ekigambo n'abagamba qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi idh antum jahilun. Mujjukira kye mwakola muganda mu Yusufu ne muganda we mu maama Bunyamin bwe mwali mu mbeera y'obutamanya. Mujjukira kye mwakola Yusufu. Obwongo ne bugolokoka ne bagamba qalu a innaka la anta Yusuf, gwe Yusufu. Ne bagamba qala ana Yusuf wa hadha akhi. Riwaya zigamba bayagala ensi ebamire. Yabagamba nze Yusufu wa hadha akhi qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Baganda bo bakosanga bakuluga gwate tubaluga kubanga ojja kuba ovudde mu Islam. Gwe wenywereze ku Allah olutalo Allah yagenda oddulwana. Gwe baganda bo kasita bakosa nga bakosa gwe tobakosa gwe wekwate ku Allah. Olaba Yusufu yabagamba era bayogera kyabagamba qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Tulayira Allah yabasukulumya kuffe. Yusufu Allah yakusukulumya mutufu twasobya. Yusufu yayogera ekigambo mwenna Allah kyagala mwogere. Yagamba qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Temuniyezebwa olwaleero Allah jalla jalaaluhu abasujje. Oyinza okubeera ng'omwoyo gwa Nabbi Yusufu eri baganda abantu ba famire. Ne kantu kati n'okutukola ne famire lwaki tubasonyiwa? Bintu bimeka byewakakola Allah ng'akuddira mu ggwe. Bimeka by'ojemedde Allah. Ne bukeera enkya n'ogamba nze kitange kasita yafa ekkuba erintwala ewa taata naliggala. Allah wallahi oba oyogedde ekigambo kya bukafiiri. Olunaku lwewaggala ekkuba eryekutwala erwa kitaawo olwokuba kitaawo yafa lwe lunaku Allah lwe yalekeraawo okutwala emirimu gyo. Abooluganda temuwaŋŋana salaamu.
kitamwe y'omu batata ba Luganda omwana wa ssengawo temwangana salaamu mukola muwangala omuntu omu nawe Ramadani etuuka n'osiiba n'osala essala ttaano gwe lwaki tubasonyiwa lwaki toba n'omutima ng'ogwa Yusufu alayhi salatu wassalamu kyova olaba Yusufu yabagamba ekigambo ng'abagambye mugende ewa kitange bonna mubaleete famire mugireete mubagamba omwana wammwe tumuzudde era baddayo ne bagamba taata Yusufu tumuzudde famire yonna n'agireeta bonna n'oluganda olwewala Yusufu we yabaaniriza Allah jalla jalaaluhu agamba falamma dakhalu ala Yusufa awa ilayhi abawayhi qala dkhulu misra insha Allah aminin wa rafa'a abawayhi ala al-arsh ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تعويل رؤياي من قبل لقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ببدا ngensiyo netudde Yusufu agenda kwogera ku bantu ba family ayogera nnaku byonna alina byogera nga baganda be empale zibakubagana bagamba Yusufu agenda twabya ne Yusufu bwe yamala ekigambo nabagamba banne taata nabule ebbanga nenebaza Allah qad ahsana bi nayogera nagamba idh akhrajani min as-sijn nebaza Allah yalongosa gyendi nanzija mukomera ebintu byonna baganda bye bamukola okumukasuka mu luzi byonna yabisitikira nayogera kyakomera nenge nako Yusufu tandikira mukomera yagamba nebaza Allah eyansasira nanzija mukomera byonna bye bamukola Yusufu nabimira bwatyo Allah jalla jwa yagala obeere eri abantu ba family eri banyoko eri basista bo bali mu wino batunda gonja batunda nyanya mitwale 2 kapito okwata omukazi n'omugulire emmotoka bukadde 2 sente babulire muziwa bamalaya nga mwanyoko ali mu wino sente ozisasanya bamalaya mwanyoko taata y'omama y'omu bwatyo bwawangala batunda ndagala bali mu restaurant babavuma akeera ku makya mwanyoko nagenda mu restaurant okusavinga emmere abaana abo mu restaurant babonaabona nasavinga emmere bwali ku bunkenke sowaani gyayo basiba ku musaala kakedde kannyinaze kakazi kattu kakedde sawa 12 ne kawaata ne kabonaabona mu kutambuza emmere banyuka sawa 4 bamwe 13 naye ina muganda we mundeeba atuusa pikipiki ali mu kukwana nagula simu zaabo kadde na butava ku haji ku hijja kaaba ne mugifula y'okulambula buli kaseera bannyo namwe nga bafaanana bwe batyo bwe mutyo bwe mukola nga bannyina mwe batyo bafaanana Allah jalla jalaaluhu agenda kubakwata wallahi hasha wa kalla mwenyoko lwaki tokutte ezo sente n'ozomanyi kunatandika business obulamu bwa kaseera oyo mwenyoko mwogerayogera ebintu by'ekintu ekisiru mwenyina zinavuma mukyala wange tekisoboka mwenyoko avumye mukyala utayibu amuvumye mutuuze omubuulirire genda mu famire okumwamba adoninga si solution Allah kyagenda okukola wallahi ogenda kaaba ng'okiza mabega ne Yusufu ennaku yonna bye baamukola byonna bisitikira Yusufu alisi era yogera ekigambo n'agamba ekyokulala nebaza Allah idh akhrajani min as-sijn wa jaa bikum min al-badawi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati omusango gonna naguteeka ku shaytan kyekigambo Allah kyeyagamba Abubakari toli muzito kusinga Abubakari mugenda ne mwewaana nzimbye emizikiti tikyokoze nnyo Allah yabikiriza nzimbye emizikiti nkoze bino simanya nkoze bino wafunye risiti nti nno Allah abikiriza olyoke wekyange gwe miskini wafunye risiti nti Allah abikiriza ku mazambi gokoze Abubakari n'obuzito bwe nga bali e Madina ayina omwana wa maama w'omuto bali bamuyita Misfaha radiyallahu anhu yali mwana munaku eyamugula okumujja mu buddu yali Abubakari twale ekyokulabirako ng'omuntu agenda kuvundira mu kkomera n'omujjayo n'omuyamba Misfaha yali awangalira wa Abubakari nga wabeera abayaaye abannanfuusi bwe baatemerera Aisha nti ayenze ebigambo byakwata wansi ne baggulu e Madina ebintu byakwata wansi ne baggulu e Madina nga boogedde ekigambo ekinene ku maama w'abakkiriza nti naayenze n'ebigambo ebyo yabireeta mu nnyumba ya Abubakari yali Misfaha radiyallahu anhu Misfaha najja nabagamba ne mwategedde mukimanyi muno Aisha yayenze asamwa ne basirika ne Allah jalla jwa weegereza Aisha Allah nga amaze okwegereza Aisha naga nti no Aisha talina musango Abubakari yakobuntu kadda
n'agamba naawe Mistah gwe nagula okujja mu buddu n'oyogera ku mwana wange n'omuswaza n'omugeya n'omukolako olugambo Mistah gwe nyambye wali ogenda kuvundira mukomera Mistah gwe nyambye n'okola bw'otyo Abubakar n'agamba nkugobye kubanga Mistah yakola amazambi ana gonna nga manene ng'atakola ku mama w'abakirisa Abubakar naye wandibadde gwe wandimugobye naye ate Abubakar ekyo kye yakola ate yalinya ku paasi Allah kasita yamugoba Allah otona luyingiramu Allah nassa aya ngalabula Abubakari awamu n'obuzito bwa Abubakari nassa aya n'amugamba wala ya'tali ulul fadli minkum wasaa ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah walyafu walyasfahu mubasonyiwe ate mubiyesonyiwe abantu ba family basonyiwe ate ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum abange mwe magala Allah basonyiwa era aya yoweka nga Allah labula Abubakari yadduka eri Nabi Muhammad sallallahu namugamba owango mbaka wa Allah nange njagala okunsonyiwa nazza Mistah ennyumba gye yalimu n'amugulira amayumba amalala n'emizigo n'agimuwa n'agamba n'omusaala okumusonyiwa musonyi niyo okulaga Allah nti nno mbyesonyiye omusaala ngenda gukubisaamu osonyiwa muganda onoyitakizaga yanziba naye oba tutuukiriza waliyafu waliyasfahu olaba Allah alabula Abubakari ategwa n'owangaala emyaka ozunga mu bako buli kaseera obukone buba obuko abantu ba family babonaabona abakoba otwale Japan abakoba otwale China bofunira visa bofunira emirimu oyina abaana basengabo oyina abaana batata omuto oyina abaana b'abaganda bo Allah ogenda mugamba oti obukote bwesigika ojja kufa buveewo ate kasitofa boti webba kyovala lw'ekigambo ekitabula abantu nga balowooza kipya kankikoneko katini kino mukimanye abantu bangi bakola obulyazaamanya senga omusajja afa n'aleka mukyala we mu maka oyo omukazi nga talina lubuto awo we bamulese mu maka namwandu ateekeddwa okubeerawo emyezi 8 ennaku 10 bwamala akwate ku baveewo ne bannamwandu bangi omusangawo myaka 2 nagamba munaye kitange munaye bba wange yafa oyo aba takyaddamu kulya ku ssente ya musajja aba takyaddamu kugiryako ne bannamwandu bameka nga batudde awo bamaama bammwe mwe bivubuka ne mukola effujjo ne mugamba nedda ajja kulemerawo maama mumutuuza ku manda eye akwate kuba agende kubanga ovunaanyizibwa bw'abazimba tuba Luganda lwaki mukallafu omuntu yafa kubanga mulinga abamuteekako omusango nti olina okulabirira ono yafa ebyo byaggwa ekibadde kibagatta bubadde bufumbo omusajja afudde ali mu kabuli ate mumukallafa mukwate kimu kya 8 mukimuwe akwate kuba awaveewo wa illa Allah agenda kubooki bannamwandu bangi bali ewantu myaka 2 munayagamba duka twagalekera maama nti munaye nti ndi mwanamwandu yandika okujjako nga batabani be bagambye ffe omugabo gwaffe maama asigale wano ne ekitali ekyo akwate kimu kya 8 akwate kuba beewo ne bekitibagera ekitiibwa baddu ba Allah jalla jalaalu abanga ab'ebitiibwa munaganda okusonyiwa abantu ba family okusonyiwa abantu ba family n'obasonyiwa tewali kye bagenda kukola omusajja ajja eri Nabi Muhammad sallallahu hadithi ni mu Bukhari n'agamba ya rasul owange omubaka wa Allah inna li qarabatan nina abooluganda lwange asiruhum wa yaqta'uni mbayunga bakutula kati gaziya teekawo byonna bye bakoledde mbayunga bakutula wa uhsinu ilayhim nongoosa gye bali mbayamba mbaweerera mbawadde emirimu ne wayusiuna ilayya ate banziba mbaleeta mirimu banziba bubbi baagala kunzita ayita eno nze namuleeta mu kampani ate agamba bosi ate bangobe wa ahalumu anhum mbakwata mpola wa yajhaluna alayya bamugokera musobola okugenda mu famire musobola okukwata ekkubo ne mugenda mu famire nga Allah gwe yasasira gwe yawa ssente gwe muto mugenze mu lukiiko lw'ekika nobaka akasonga koyogera kyokka baganda bo byonna gwe abayamba ne baga sirika oyogera ki olwokuba olina obusente tujja kukubira ne Masaka olwokuba olina obusente nogamba waayi naye nga n'omukolo gwa gukoze oyogera ku katini efitina nga gibalina tujja kukuba bambi maama nga wabagamba neddamu nam
mamu manyakana kano kepanka olwokuba ino busente nyinza nokuba nazo obakwata bulungi obayita babaabo bayamba newa yajaluna alayya byonna teri baganda bwe kibagenda kukola omusajja oyo kyatayogera omusajja oyo yajja eri nabbi nga yagala nabbi amugambe kyokozeeko kimala bireke ne nabbi Muhammad yamugambe ekigambo n'agamba la in kunta kama qulta bwobanga bwoyogedde bwotyo bwokola faka annama tusifuhum almalla bagenda kufuna omusango wekiba obayamba obayisa boti ate bakuddiza bibi bo bafuna naye n'amugamba wala yazaalu maaka min allahi dhahirun alayhi ma dumta ala dhalik gwe sigala ng'okyabayamba Allah yagenda okulwanirira entalo yandibadde amugamba nti bireke naye yamugamba sigala ng'okyabayamba abange onoogaana okusonyiwa abantu ba famire kijja yeddawo esooka bwe mba mwagala famire eterere temukkiriza baganda bammwe okuteekesa bukijja bagende babikolere walla temukkiriza bantu ba famire ate mulimu abamu mummwe ng'ate mwabateeka mu mikono gy'abalongo n'egyokusamira ne Allah balinzi kubanga teri kyasinze kwawula famire nga kusamira bannaye abooluganda abasamira tebabeereka nabo bannange babi osobola okubeera ne muganda wo nga mukatuliki asirani nga tasamira n'otabeera na muganda wo nga ye musa nga tava mbasoma kinnansi wallahi bannaye abantu abasamira babi eyo ye khutubeddako okusala amagezi kyova olaba mbagamba emikono gy'okumanyagana temugivaako mugende obeeremu kubanga bw'onoogaana okubeerayo abo abooluganda basinga tebategeera bajja kuzimba essabo ewali kabuli ya kitabu ne buli wonoobeerangawo bingi ebitagenda kuyitawo kyova olaba Allah yamyumyula okumanyagana mu kusamira genda Allah ayagala oyimirire mu lujjudde obagambe temusamira ebinaddiira birinde ekyo Allah kyayagala teri jihadi esinga ekyo obagambe ekyo tukikkiriza kati ate kiri kitya kugwa bikola emikolo gy'okwabya ennyimba owaayo nte temuzimbanga wadde omuzikiti mu famire yammwe muni mukwabya nnyimbe ne munonooza n'ennyimbe ez'abakitammwe abaafa lwaki kitammwe temumukolera omuzikiti n'olaba shaitani ezibaliko n'olaba lubaale abazunza ne mwebonyaabonya ekyo temukikkirizanga muganda ne wali b'omu wallahi vayo gambe sisobola kukkiriza n'okuteekawo ssaba bagende babikolere wala sobola kwe kuyunga oluganda okonnambere Ibn Abbas yayogera ekigambo n'agamba nti nno wa kullu rahim atiyatun yawma alqiyama oluganda lugenda kujja kunaku lw'enkomero amaama swahibiha buli maaso g'omuntu oluganda lugenda kujja mu kifaananyi ku qiyama nga luzze tashhadu lahu bisiratin inkana wa salah ngoma kye luzze okukola oli mu bbaliro lugambe ayi Allah ono yayisa bulungi abantu ba famire yabayamba musonyiwe wadde yayenda ye Allah musonyiwe lugenda kuwuliriza lugenda kubeera lulooya ayi Allah oyo yayamba basenga yayamba bakojja yayamba baganda bimusonyiwe Allah agenda kuwuliriza okuwuliriza kw'oluganda Allah akukwata akugyewa kuyingiza ejjana olw'ekigambo ky'oluganda Allah ate wa alayhi biqati'atin obeere ng'ogenda bwoti mu jjana oluganda lujje lugambe ayi Allah n'agenda mu jjana naye yali takolagana na ssengaawe ono yabba muganda we yamuweerezanga ssente okuva e Bulaaya azimbe nga azibba Allah akukwate agenda kuwuliriza okulumiza kw'oluganda naye nga Allah abimanyi akukwata kasuke mu muliro ekitegeezo ekisooka oli maluyoni bw'oba ogambye okusonyiwa abantu b'oluganda oli maluyoni gwali wano nga tobona abantu ba famire oli mubi nnyo n'okusinga okulya embizzi omuntu yandirya ku mbizzi omanyi mu obusiraamu bannayuganda mwategeera mu butalya mbizzi omuntu alya kilo z'embizzi 8 buli lunaku ekyo yaddeko anywa omwenge ayende naye nga takutudde nganda ago awamu n'ekyo nago mazambi manene kubanga tetulina bujulizi nti omuntu bw'anywa omwenge Allah yamukolimira embooko 8 awamu n'ekyo nalyo nga zambi ddene ne Ibn Abbas yogera ekigambo yatulambira n'agamba la tuswahibu qati'ir rahim omuntu yenna aganya okusonyiwa abantu b'oluganda lwe tomufuulanga mukwano gwo kasita omuntu omuwulira ng'ayogera ng'obadde okolagana n'agamba nze famire nagita yanyiiza wallahi olekerawo okusuubula naye wallahi lekeraawo ebinaddiiro nenyaga mwoyo gwo wallahi lekeraawo Ibn Abbas agamba lwaki kubanga fa inni wajadtuhu mal'unatu fi kitabillahi 3 mawadih Ibn Abbas agamba kubanga omuntu aganya okusonyiwa abantu b'oluganda eyabeekutulako yamusanga mu Qur'ani
nga Allah yamukolimira mu aya 3 nga Allah yamukolimira aya 3 aya sokeri mu surati Baqara Allah yagamba alladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil 'ard ulaika humul khasirun kayfa takfuruna ulila Allah wa bisabu kafiri ulila Allah wa bisabu kafiri kayfa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un muyiza muchukafura aya yoko ya surati Ra'd Allah yagamba walladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil 'ard ulaika lahumul la'na niwo batumanyiru wala bwagambo lana toka ulinde batumanyiru wala ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar aya yoksatu eri mu surati Muhammad Allah yagamba fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil 'ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahu wa ama absarahum nabi yogere kigambo kinene kitiisa yagamba inna a'mala bani adam hadith Abu Hurairah nabi sallallahu yagamba inna a'mala bani adam emirimu gy'omwana adamu tu'radu ila Allah ashiyata al-khamis laylata jumu'ati emirimu jaffe ekire kikezo lero lokutano buli wiki emirimu janjulu ekiro ky'olwo akamugezi kolokune ekire kikezo lero buli wiki janjulu ne nabbi yagamba fala yuqbalu amalu qadi'ir rahim omuntu nga alina obutakanya abantu ba family Allah takkiriza mirimu gye kyovola abasaba balinanga enkola omusajja senga abadde tasaala ng'anywa omwenge n'agenda e Makka muli wa bisiyaga ayenda n'agenda e Makka n'akaaba ayi Allah nsonyiwa kubanga agamba zambi g'abaakoze gali wakati we ne Allah n'agamba ayi Allah nsonyiwa n'akaaba n'akola tawuba nga yaddala Allah n'amala amuwa n'afiira ku kaaba oyo Allah abamwagatti niyo omusajja n'ava eno ng'abadde asala essolensi asaddaaka ayamba naye nga yakutukoona effamire n'agenda e Makka n'afiirayo ne bw'afiira mu kaaba munda Allah agenda mwoki olabye obuzito ne bw'afiira mu kaaba munda lwaki limaadha oli lwaki Allah amusonyiwa kubanga oli gali amazambi ge yakola gali wakati we ne Allah naye ono bw'afiira mu kaaba munda qati'ur rahim mal'unu walau mata fi jawfi al-kaaba ne bw'afiira mu kaaba munda ne bw'afiira mu kaaba munda abange muddeeyo eri abantu ba family wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i Allah yogera abantu bagenda okuyingira ejjana abamu jjana nayogera ekisooka alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas nabasonyi w'abantu lwaki temudde mufubiriza mwabafuuka abafere abayaali mwabafuuka abayaali mbumugamba abali b'obulamu mwe mwabaniga mwe bw'abali b'obulamu ogenda buli awo zina n'afuuka zina obufere ne bannaye obufere bususse Allah bw'alikwatako engalo otwala ssente z'abantu nga tebasiimye nga basigala bakaaba naye akaseera kajja amaziga g'abantu ge bakaaba ojja gasasulira ebikola bimulaba mu nsi muno obulyaz'amaanyi obw'amaanyi kyekiraga nti nokiyama gyeri kyekiraga nti olaba omuntu akola omusango gavumenti nezikyuka ne bagamba wakola kino after 20 years negolooza bigenda kuba bwe bityo ebikola byolaba abantu bye bakola ne batta abantu ne batemula bannaabwe ne beddiza bizinesi ne bakola obunnanfuusi ku bannaabwe ne mufera ne mutiba wallahi mugenda bizisulira wallahi mugenda bizisulira mututte ssente z'abantu nga zibasiima ne mugenda bizisulira mujja bizisulira kaseera kajja obuze emyaka emeka abange musonyiwagane aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدر تقديره سبحان الله جل جلاله bigambe bya bifule ensonga y'obulunga mu abantu mu nsi yonna erinze niri abantu mu family yange ekisembayo sife abateekeddwa okwogera ku bintu bya Ssenga Muzaata naye buli eddiini weerinnyirirwa nga bateekeddwa okwogera basirise buno obusiraamu teryatagambwako tadiini eno dini teryatagambwako kobaani eno dini
teri kinene ku nsi kuno kusinga busiraamu. Wallahi tebuli busiraamu. Obusiraamu obumanyi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekitonde ekisinga ebbeeyi. Ne mu Uhudi bamukuba amannyo ne gavaamu. Allah ng'amulaba lwa busiraamu. Allah tafuddeeyo oba amannyo gavaamu. Naye nga Nabbi tamanyi Jibuliru mu buzito bamukuba amannyo gaveemu lwa busiraamu. Era Allah n'alabula waliwo abantu abatonotono abali bazanyira mu busiraamu. Allah n'alabula Zakariya bamusalamu wakati nga Allah amulaba. Nabiyullah lwa busiraamu. Obusiraamu enensi okubaawo nga nammwe muli mu nsi muno lwakuba busiraamu. Tekiba kuba la ilaha illallah bwetaavu kirwa ki Allah yandibatonzi. Tewandibadde mugaso lwaki Allah yandibatonzi. Abeetaaza ki? Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala qalbi atqa rajulin wahidin ma zada dhalika fi mulki shay'a. Okusinza kwa Allah ne okubanga mwatondebwa busiraamu. La ilaha illallah. Chovola benseno yetaaga busiraamu. Wadde abatannasiramuka kyovola abantu bafuna ebizibu we banoonya solution n'abatali basiraamu bagenda okulaba nga ate solution bafunye busiraamu bw'agyogeredde. Mu myaka gya 5 bantu bangi baafa nga batidde okusiramuka lwa ttayiri. Ne bagamba bakuggyeko ekiriba kyo essaawa eno ensi yonna tetukyalina bwetaavu bugamba abantu nti naabange musiramuke babatayirire bimotoka bya KCCA. Abatali bannange ayagala okuwona bajjamu bakuggyeko ekikuta. Obusiraamu bwayogera dda eddiini busiraamu. Abange eddiini ebyobugagga byo si kikulu. Kyova olaba oba ogenda obireka. Anas Kalisa akyali mu ofiisi za NBS akyatuulamu. Ali Ruhama. Haji Mutebi akyaliwo wali. Haji Mawejje akyaliwo. Kolo baamulese kuva London Haji Kolo. Famire ya Musa Mude gyawangaalidde ne bamuteeka ku bijja bye. Ojja kugenda kiraga nti ddiini. Kyova olaba ekisembayo okugoberera mu nsi muno swala. Kati obusiraamu tebabuzanyiramu. Abadan. Omukazi n'alinyirira obusiraamu ku lusuumu nga Kibuli esirise ne Kampala mukadde. Obusiraamu ne bujoogwa. Kasonga akatini bwe kibanga abantu abo tebasoboddeeyo kulumirwa seeka muzaatu bagenda kulumirwa. Bwe kibanga tebasobodde kuteeka bulamu bwabwe kuseeka muzaatu bagenda kulumirwa. Mwe mugamba muno temwagala boogereko nga lwaki tebaboogerako? Bwe kibanga tebasobodde okuteeka obulamu bwabwe kulumirwa seeka muzaatu banaalumirwa gwe. Omusajja yateekawo obulamu bwe bwe kibanga tebasobola kuvaayo kwogera. Kibuli esirise Kampala mukadde esirise. Ebintu byonna ne tusirika tusirise ebbanga okufa kwa seeka kwatuluma ne tugamba kadari. Ne sharia n'erinyirirwa nga bonna basirise. Kyebaagala okugamba Nakiwala Kiyingi w'amaanyi okusinga Kibuli ne Kampala mukadde bakola mulimu kibusiraamu. Abasajja abo bateeka okuba baatutunda nga tetumanyi. Abasajja abo bateeka okuba batunda nga tetumanyi kizikyo kiba. Bwe kibanga seeka muzaata seeka ndirangwa sipuli mufti abakubanga ye yafa nga biri mu famire nga seeka muzaata wali yantaddewo obulamu bwe. Ne bamujooga bwe batyo nga basirisa abasajja abo. Banaalumirwa nti abasajja. Ate mwe mugamba muno tetuboogerako nga lwaki? Eddiini emenyeka nga lwaki tetuboogerako? Nga lwaki tetuboogereko? Eddiini emenyeka nga lwaki tetuboogerako? Tutya buno obusiraamu gwe obumanyi. Omanyi kye bayita obusiraamu? Omukazi alinyirira obusiraamu agende mu mawulire gw'okimanyi erimu ya miraafu ogaba ebyobusika. Tebulina njawulo na swala. Eyalagira okusaala esswala 5 Allah. Eyalagira okusaala esswala ezi yalagira emaali y'ebyobusika. Mu aya 3 yagamba yusikumullahu fi awladikum. Aya endala yagamba walakum nisfu ma taraka azwajukum. Mu aya endala yagamba yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalala. Emirundi esatu. Ffe omuntu bw'agaana okugaba ebyobusika eyo mu kyama tetumugana. Naye okuvaayo sharia ng'egambye nti egambye bweti. Seeka yalanga ebintu byange sharia. Omukazi n'aleeta amagye eyo sigino eri bakyala baffe ne bawala bammwe. Abakyala kati bafunye ekyokuyiga tetusobola kusirika. Eddiini ya Allah ng'emenyebwa. Olaba omuntu senga avaayo wana abeera ali mu balaba senga bavuma President Museveni abeera ali mu banimugamba temujja vuma President. Abasirikale bakwata abantu ekiro ssaawa 4 ne babagamba you are violating the president's directives against COVID.
lwaki munyuma ebiragiro bya gavumenti? Balamu Namuwulira yayogera ekigambo, Balamu byaluga simanyani, yagamba Nambooze nze envuma, yamugamba Nambooze envuma, n'ebyokuvuma General Muhoozi Nambooze sijja kikiriza. Bobi Wine omwogerako bwogezi kye bakola, naye amateeka ga Allah galinyirirwa ng'ebitebe by'obusiramu bisise, abasajja basise, ate mugamba muno tebaboogerako. Nga lwaki tebaboogerako? Lwaki nga tebaboogerako? Nga lwaki tebaboogerako? Olaba abakulembera baboogerako. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, olunaku lumu yali atudde Marwan ibn Hakami, yali akulembera obusiramu mu nsi yonna. Marwan ibn Hakami nga yatwala obusiramu mu nsi yonna, obusiramu yabufuga, najja okusaza salatul Eid. Salatul Eid ya sunna, tukimanyi muno salatul Eid tusooka kusaala ne tukola khutuba. Kye yakola, najja n'alinnya emibala okwagala okukola khutuba. Bwe yali agenda okukola khutuba, faqaama ilayhi rajul, ne wabaawo omusajja ayimirira mu bantu, n'amugamba as-salatu qabla al-khutubati. Sebo ng'agamba omukulembeze w'abasiraamu mu nsi yonna, sebo esswala y'esooka tuzanyira mu ddiini. Bweyogera ekigambo ekyo, Abu Sa'id al-Khudri sahabi al-jalil n'ayogera naye n'asituka n'agamba fa amma hadha, omusajja ono faqad qadda ma alayhi, ogugwa gukoze. N'ayogera hadithi fenna gye tutera okwogera, n'agamba okumanya ogugwa gukoze kubanga sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kubanga nawulira Nabi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba ati man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Abu Sa'id wayogera hadithi eyo, n'agamba yenna alaba obwononefu nga bukolebwa abugisewo omukono, bw'aba tasobodde aboogereko, bw'aba eno eddiini si kampani, eno eddiini si kampani, eno eddiini si kampani. Naye Kulusuumu ne banne tubalabula. Nammwe abakyala balina entegeereyo, nammwe abakyala balina entegeereyo, musazeewo okulinnya mu Kulaani, n'abakyala balina entegeereyo, ne baseeka abali emabega we, kubanga Kulusuumu alina abawalimu, abali emabega we bali alina abawalimu, mwenna abali entegeereyo. Allah jalla jalaalu kyagenda obbakola kinene, kyagenda obbakola kinene. Obusiraamu buno teri ayinza bukosanga si musiraamu. Allah yatugamba dda, yagamba abakosa obusiraamu bali mu busiraamu bwennyini. Yagamba mu Qur'an, n'agamba inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasara thumma yughlabun. Abatali basiraamu bagenda kuteeka sente bagaana abantu okusiramu kana okujja abantu mu busiraamu, byonna bajja bagenda maaso n'oziteekamu, ne Allah agamba bajja kuwangulwa, kubanga inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Yagenda okukuuma Allah. Naye emisota giri mu basiraamu, emisota giri mu basiraamu. Teri bantu bakyasinze kukosa busiraamu nga basiraamu bennyini. Sharia neerinyirirwa akantu akatini, baveeyo boogere naye okuva ebbanga lyonna basirisi. Seeka yakola ogugwe, Allah musirisi, yanaalira obusiraamu hayyan wa mayitan, yanaalira obusiraamu nga mulamu wa mayitan. Ne mu kufa kwe olaba ebintu ebingi ebivuddeyo wadde afudde, olabye okumanya okulwanira obusiraamu kikulu. Waliwo ebintu Seeka Muzaata byateekangawo obulamu bwe nga teri ayinza bikola. Obuganda wano nga butiibwa, naye yavaayo n'abwambalira ku masiro, ne mumuvuma nammwe ab'omudde bamwalimu, ne mugamba naye asusa, ne mumuvuma ng'ayogera ku shiriki, n'agamba sisobola kwetondera katikkiro buno obusiraamu, buno obusiraamu. N'agaana Jennifer Musinga ng'ayagala okukwata, ng'ayagala okugaana okwazina, yamwambalira n'ateekawo obulamu bwe, yakola obugwe. Allah amusonyiwe amusoko. Naye abasajja bano bakola ki? Abasajja bano bakola ki? Abasajja bano bakola ki? Musiraamu waffe bakola ki? Abasajja bakola ki? Mulangira mu mugambe, mulangira mu mugambe. Abantu banyiivu aveeyo agambe nti nno Nakiwala kingi ezo ensonga tuzingiramu. Mulangira munene okusinga Nakiwala kingi. Lwaki tavaayo n'ayogera? Bwekibanga omusajja yamuterawo obulamu, omusajja yateeka obulamu bwe ku ddiini, bwe batyo batwala ebintu bye mazuluman, bagenda kuteeka obulamu bwali. Senga Seeka Muzaata abaddewo nga kwaba omu ye yafa, teyandifiiriddewo teyandifiiriddewo. Senga abaddewo teyandifiiriddewo. N'eddiini n'erinyirirwa
nerinyirirwa Kebe Kampala mukadde mufti Kebe Kampala mukadde mufti baveyo bagambe nedda mukyala gwe kubanga ebyobusika omuntu bwe mugenda eri nga abafamile tebakanyiza ne mugenda okufuna emaali abafamile bagenda bali misata jeno ababuuza abasiramu bamulwa bagamba ki ababuuza abasiramu bamulwa ate kyewunyisa omukazi buli wayogera agamba alina seeka gwajuliza n'agamba ne seeka gundi naye yateekako omukono lwaki mukola obunafusi kumunnamwe lwaki mukola obunafusi ne seeka gundi yateekako omukono omukazi yalekawo seeka mu bulamu n'agaana okujja omujjanjaba lwaki mukola obunafusi ne seeka gundi yateekako omukono ne batavaayo ebintu ebiwangalira mu mawulire yabadde seeka mu lusindiiki musajja watwava mu bulwadde n'agamba bannaye mubadde ki tetujja kusirika nga shariya emenyeka ffe tetulina kyetufiirwa mwe mulina be mutya olw'ebitiibwa byonna ffe tetulina kyetufiirwa buno busiraamu bwamenya bajjajjaffe abajungu tebabatta lwa busiraamu babatta abazungu lwa busiraamu ne bagamba tujja kuleberako nuhumbogo ne bamuwaŋŋangusa lwa busiraamu tujja kufiirawo mulangira akimanye nti ku kasozi waliwo emisota mufti kimanye nti kasozi abakwetoolodde mulimu emisota bwe kibanga emisota gyali mu masjidi Nabawi abannanfuusi baali mu muzikiti gwa nabbi nga tabamanyi engoye ziri waggulu birevu naye nga Allah yamugamba oyo nno akusemberera mugende empola muyaayi ogwomusota masjidi Nabawi ate ngoleka kibuli Kampala mukadde mulangira ssebo mukadde waffe ku kasozi kaawo waliwo emisota kasozi kaawo waliwo emisota abasajja be wasindika ogenda okweŋŋanga ensonga bagaani omukazi emiya mukazi akasonga katulumyako gye tugenda okukoma bagenda kati kutandika mpola mpola ekitegeeza kati omuntu ajja kuzaala mu mukazi omwana nga mwayawukana emyaka 2 bw'olifa omukazi ajje agambe nange enzuuno namuzaalamu omwana olaba bagenda okuleeta amagye batwala ebintu byo olwo lukwesikwesi n'ebitebe by'obusiramu bisise ezo zirabika okuba political parties batubuulire oba its Uganda Muslim Supreme Council political party kibuli Muslim political party abasajja basise kale kumuzaato bandivuddeyo omuntu agenda kugumirawa kubanga lyo omuntu abadde afa n'agamba nti nno ekiraamo kyange nkiwadde gundi n'anywererawo ne kati omuntu agenda mulame ndoza mulabye ekiraamo mulame buli muntu atambule n'eddaame ly'ebintu si byako ate mwebereremu mubulabye omusajja tannaweza na mwaka olaba abasajja basisi tannaweza mwaka buli kaseera waliwo seeka gwe bakubira at his age aba TVM ne bamugamba seeka n'agamba kituufu omukazi yandekera divorce n'enkubira seeka agisayininge seeka n'agaana la ilaha illallah at his age omusajja yayogera ebyo seeka yali akimanyi nti omukazi ono aleese divorce bw'anagiteekako omukono agenda mu fida bagaba n'ebyobugagga kubanga yakyagala kuva mabega ate abantu bagamba nti nno omukazi yasooka okujja mu mawulire ye kennyini omukazi n'aswaza obusiraamu byakoze bingi yalekawo seeka n'afa yalekawo seeka kale wadde ne at least yandibaddewo kati ate agamba mbw ate kati omwana wa seeka lwaki ekyo teyakifunanga seeka muyi nadda lwaki yakifuna omukazi ze sandibaddeko na nsonga kubanga bwe butyo mumutegeera abantu bemudiringa nabo omukazi ze sandibaddemu na nsonga Allah kyagenda omukola nabo muli emabega tusaba Allah jalla jalaalu bwe kibanga abikola mu butamanya tusaba Allah jalla jalaalu amulungamye Allahumma muddemu amina bwe kibanga abikola mu butamanya tusaba Allah jalla jalaalu amulungamye naye bwe kibanga abikola gamba nina okulaga abasiraamu bano zisimanyirwa nja kulaga abakulembeze ne bakuyita lwaki tokwata ekkubo n'ogumiikiriza mulangira kyagamba lwaki togenda n'ogumiikiriza ensonga ne zigwera mu shariya abasajja ba shariya bakola mulimu ki ebyokulangirira omwezi kati omwaka guno tebagulangira laba tutusiibe ekitebe ne kibeerawo ng'omulimu gwakyo kulangirira mwezi nti omwezi gulabise tusiibe tujja gwerabira tebagulangirira bye bakola ebyo tujja gwerabira ensonga ennene zibalemye okukolako tebaddamu okulangirira omwezi tujja gwerangirira
era temuddamu bawuliza nammwe kasitamu n'abawuliza nammwe muli bayekera ba Allah agenda bazingazinga wallahi ajja bazingazinga nze mbabulidde agenda bazingazinga ene ddiini gwesoma ebyafaayo olaba abajunguta okubonaabona kwe babonaabona soma olaba abasajja abo okuteeka okubateeka omubiri gwabwe ne bawaŋŋangusa ne akhiri zamaani abo abasajja abakulu mu bagambe guno omulembe gwe bafuga muzibu abo abavubuka abaniga bajja kuvaayo balwanirira eddiini sifa abandi badde basobola okwogera ku bino ne istumaki kisuse bannange kisuse bandi tulese ne tubeera n'ennaku ey'okufa kwa shekhe okufaako bandi tulese ne kisuse ate nakiwala kiyingi kati atandise olukwesikwesi batandise baminisita mu bagambe tulina abakulembeze baffe ensonga bwe zijjanga bagendenga tebalinnya ku mukira gwa mpologoma ffe tetuli mukira gwa mbwa ffe tuli mukira gwa mpologoma naye bwe kibanga omukyalo oyo ebyo abikola gamba nina okulaga abakulembeze b'obusiraamu kikendi nze nina security nja kubalaga n'abo abasiraamu ng'ekigendo oyagala kukakkanya busiraamu tusaba Allah amukwate muddemu amina tusaba Allah jalla jalaalu amukwate n'abamuli emabega tusaba Allah jalla jalaalu amukwate n'abamuli emabega mugende mugamba abakulu ab'obusiraamu mugende mugambe basituke katuyinza kwogera kyeri eri batali basiraamu abakufaaru nga bannaffe bennyini batufuddemu bannaffe bennyini olaba bava museeka muzaata Allahu akbar bannaye abasajja abo nedda olaba bava mushekhe muzaata tebandi muvuddemu atlisti bandiyogeddeko atlisti oba oggolayo oluboggolo obutono nebye basirika sibuli mufti asise mbusimenya hikima mpaka ddi nga tuswala omusajja alaba ebintu bye nga bitegerekeka hikima mpaka ddi eyo hikima tugenda babeerako mpaka balina okuvaayo mwenammwe musitukireko mubagambe mubakubire essimu buvunaanyizibwa bwammwe wa illa eddiini egenzi ndembabulidde eddiini egenzi muli jjovu bajjajja abajungu tebaali batini niyo obusiraamu babugusa ne mubusanga neffe tuli bangi walayiti tuli jjovu waliwo ayinza ogamba nagamba ate mbajja biyingiramu woli seeka muzaata yali ayogera ku nsonga zonna okwazina Jennifer Musibe yagenda ku Supreme Council tebamwaniriza ne bagamba oddangamu n'otumanya bandi mugambye ddayo muzaata yazogeddeko tebamwaniriza ekikuba teyali muzaata wano seeka wa Kinyankali bamukwano ne wa Kinyankali bwe yavaayo n'awolereza ebya Ssebaggala seeka muzaata yamugamba gwe wa Kinyankali buno busiraamu nga tatulidde nti bonna beekibulu Supreme Council seeka mufuti mubajje aveeyo bano beyasindika gino misota abasajja balabika okuba batutunda nze ndi mweraliikirivu basajja batekuba batutunda kino kisuse batekuba ebyokufa kw'abasiraamu ebyo twabireka buli wobyogerako bennyini be bakutandika ne bagamba ebireke bennyini nga batandika okutiisatiisa kasita otujjako obusiraamu obwonge gweoyinza okukeera enkya ne bagana okusaala ne mu nnyumbayo ne bagamba temuddamu kusaala mu nnyumba yomwe kuno lukwesikwesi naye ng'ate luyitira mubaki betuyita abakulembeze twabeesiga naye basirise kino tumaki waliwo omusajja omu kyemaliza nakyo bagenda mu 2017 ne bagenda mu State House President yabayita n'abagamba abasiraamu mugamba kiki omukulembeze omu n'ayimuka n'ayogera ekigambo omukulembeze omu obusiraamu sigenda mwogero ne muswaza n'agamba sebo President ensonga yaffe entende z'omulamanzaani bazijjako nnyo omusolo nze ndudde n'okulya ku ntende President n'agamba eyo y'ensonga yammwe n'agamba yeeyo tujja kubagamba tesobola balinyirire Allah bantu bataddewo obulamu bwabwe kwenaaleemu bataddewo obulamu bwabwe abantu baleme kulinyirira Museveni President waabwe baleme kulinyirira Bobi Wine ne lwaki abantu bayisa olugayo mu biragiro bya Allah mu lwatu nga bakulembeze be bali betulina okusookerako bano abakulembeze senga baavaayo ne boogera nti tugamba awo nno bavuddeyo ku birala kulwanira emmotoka wo nga bavaayo ne batabuka nedda fenga tolwadde emmotoka ebyo nga bavaayo ku mpombo nga bavaayo ku jjuba wo nga bavaayo bafuuka baseeka ba mikolo nga tebasobodde okulwanira obusiraamu ekintu ekitini maadhi ibadi jaiani ursila fi ghanami bi afsada laha min hirsi lmarudi bilmaali wa sharafi lidinihi wallahi nabbi yogera mazima ebintu bibiri omusege bw'oguteera embuzi ng'omusege emisege n'ogiteera embuzi ng'emisege miyala
entagula emisege gye gitagula embuzi egyo entagula eyo ntono okusinga ebitiibwa ne ssente we bikubye wansi eddiini y'abantu. Nabbi yayogera mazima, ekitiibwa n'ebyenfuna bikuba wansi eddiini y'omuntu okusinga emisege bwe gitagula embuzi. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atunyirize mu ddiini busiraamu. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atunyirize mu ddiini busiraamu. Abange musabe dduwa, tusabirigane. Seeka yakola ogugwe ekyo yakimala, kabatomeragane. Allah ababikudde, walaba okulwanira obusiraamu seeka yabulwanira hayyan. Allah yakola okufa, okuva ekawempe ketifalaawo mpaka Kigoogwa, okumanya okufa kunene. Mayiro ziri 10 obateeka seeka, n'ebyonna weebiri seeka tayinza kuvayo okugamba bannaye ensonga nagamba bwenti. Ng'olaba n'omuntu ne waba mu Amerika ng'abantu bakayana gamba bannaye, ne seeka tayinza kuva Kigoogwa gamba bannaye ebintu biri bwe biti. Bannaye okufa kuluma, okufa kuluma. Ffenna lyekkubo tewali kikola, tuteeketeeke safari. Abange ffenna lyekkubo tuteeketeeke safari tewali kikola. Olaba Kabuli emiramu zaata oba ali kuki musajja wattu bana sikalisa bali kuki. Tusaba Allah jalla jalaaluhu afuule Kabuli zaabwe nga rawdun min riyadil janna. Abasonyeri abasubako muzaata ali mu Kabuli avunda. Allahu akbar. Okufa Allah tasobola kuvayo gamba bannaye nedda omukazi oyo nabuta nenga byonna biraba. Bakunamye abeyo bakunamye mutegeera abakulembeze bebulina. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم